Amanya nze Honorable Reverend Dr. Peter Bakaluba Mukasa, ssentebe wa LC5 owa disitulikiti ya Mukono. Ekisanja kyange bwe kyali nga kyakatandika obuyinza obumpeebwa ssemateeka ne Local Government Act, nalonda nga mpitira mu executive yange n'okuyitira mu council, nalonda obukiiko busatu, aka District Service Commission, aka Lands n'aka Public Accounts Committee. Era obuyinza buntegeeza nti nze nina okurecommendinga erinnya okulijja mu executive by my executive, okulitwala mu district council, okubawa appointment, bwe tuvaawo amannya ne tugaweereza mu Public Service Commission e Kampala. Era we twogerera kaakano district council ya Mukono yalonda engineer Kibuuka Kasule okubeera ssentebe w'akakiiko ka District Service Commission, ne tulonderako omukyala Lydia Nakachwa okubeera member, ne tulonderako omukulu Arthur Blake member oyo akiikirira balema, ne tulonderako omwami Idris Badru Semakula ng'oyo alina kuba member owookusatu akiikirira urban authorities, ne tulonda omukyala amanyiddwa nga musawo Saala Katumba, be bantu bataano. Amanya twagatwala mu district council, minutes za council kweziri, minutes za executive kweziri, era amanya ne tugaweereza mu Public Service Commission. Bwe twaweereza amanya ataano, amanya ana ne gakakasibwa Service Commission. Era ne bakakasa engineer Kibuuka, Arthur Blake, ne bakakasa omukyala Lydia Nakachwa, ne bakakasa ne Idris Semakula. Ne bajja ne babawa omusomo, ne babayindakitinga, ne tubawa appointment letters, batandika okukola. Era ne tubategeeza nti akakiiko kano engineer Semakula y'aba akakasibwa abeere ssentebe waako akaddukanye. Okuva olwo Service Commission y'e Kampala yagaana okukakasa akakiiko kaffe okutandika. N'egamba nti ennonda y'erinnya erya urban representative teryalondebwa bulungi. Ne tubataputira etteeka 54(2)C, n'ab'amateeka ne balitaputa nga litegeeza nti mu district omunaabanga urban councils ennyingi, executive committee ya district eyo yekolagana ne urban authorities, nezeerondamu neeronda erinnya n'eritwala mu district council. Era twakikola, naye Public Service Commission e Kampala n'okutuuka kati yagaana, ekireetedde district y'e Mukono obutabeera na kakiiko kagaba mirimu, kakola disciplinary action, kakola promotion, ne kabeerako ne billions za ssente okubeera nga ziddizibwayo buli mwaka. Mu nnaku eziyise ntono, Permanent Secretary wa Ministry ya Local Government n'atuyita n'atutegeeza nti kaakati abaawaaba emisango mu kkooti bagiggyeyo, kubanga nabo bazudde nti waliwo etteeka bwe baali bawandiika mu katabo kano akafuga ennonda y'amannya gano. Era Attorney General ng'abasabye erinnya batwale mangu ennongoosereza eyo mu Parliament olw'okuwonya districts nnyingi ezigudde mu buzibu buno obw'etteeka lya 54(2)C nga litaputibwa bubi, nga n'aba Public Service e Kampala balitaputa bulala. Olukuŋŋaana lw'abassentebe ba disitulikiti bonna abaatuula ekyankwanzi era baalagira minisita ne Permanent Secretary ba Local Government nti etteeka lino mulizzeeyo mu Parliament lirongoosebwe kubanga likosezza ne districts endala nnyingi. We twogerera olwaleero disitulikiti y'e Mukono erina ba members 4 abaamala okukakasibwa ku Public Service Commission e Kampala. Era etteeka nga ligamba nti ku abo kasita bawera 3 baba basobola okuddukanya emirimu gya district. Ekibuuzo kiri nti n'okutuuka olwaleero foramu weeri, naye akakiiko kaffe bakagaanye okukola. Kyekyavaamu omwami Busuulu okugenda mu High Court e Mukono okuwaabira Public Service Commission e Kampala ne District Council ne Speaker, era ng'ebategeeza nti oba amannya gano gaayisibwa
nga n'etteeka likkiriza baweza koramu, ate lwaki musigala nga mubagaanye okukola emirimu? Eyo y'embeera eri mu disitulikiti y'e Mukono. Bannabyabufuzi bavuddeyo, baani bavuddeyo, banenyeza Bakaluba, akakiiko nze namala dda okukalonda. Era bwe twogerera olwaleero emisango giri mu kkooti egyawaabirwa. Tulinda high court y'e Mukono ye pronouncing ng'etaputa etteeka lino. Alibatamatidde yeeyongereyo mu court of appeal, mu Supreme Court, oba oliawo ligende ne mu Constitutional Court for interpretation. N'olwekyo njagala okukubira bannamukono omulanga n'ababaka baffe aba Parliament nti kaakati Honorable Nambooze kye yandibadde akola bw'aba alumirwa abantu ba Mukono kwe kukwatagana amannya 4 twagatwala ne mu Parliament juzi ne turegistaringayo, agende yeekalakaasize mu Public Service Commission e Kampala oba ku floor ya Parliament ng'ababuuza nti lwaki disitulikiti y'e Mukono yayisa amannya agaweza koramu ey'abantu 3 naye ne bagaana okukakasa amannya gaayo. Naye bino ebirala eby'okkunga abantu bagende bakasuka amayinja bakumbe nga bagenda ku kitebe kya disitulikiti bakunga awo, obwegugungo si bwe bugaba Service Commission. Abagaba Service Commission bali Kampala mu Public Service Commission e Kampala Farmers House. Fogwa disitulikiti y'e Mukono twagumala dda mu mwezi gwa Novemba mwaka gw'2022 nga tuyingira mu 2023. N'olwekyo abakaayana abantu bange mu disitulikiti yonna buli gye mpita bo boogera kuntegeeza nti nywerere we nasibira Service Commission y'e Mukono yabakaabya amaziga, baalibwako enguzi, beetamwa, abaana b'e Mukono badde tebafuna mirimu nga buli omu tategeera kikolebwa. Kaakati nze nalondebwa nga ssentebe wa disitulikiti, ntereeza disitulikiti yange abaana abava mu magombolola ga Mukono bafune emirimu, ate kaakati abalala bavaayo weekalakaasa ki? Gye tukoma okuzanyira mu nsonga gyekoma okulwa. Ffe abaffe nga disitulikiti y'e Mukono ogwaffe twagukola and our hands are clean. Kaakati kooti y'e Mukono yeesigadde tubuulira ki kyeneeba esazeewo ng'etapuse etteeka. Ani mutuufu, ani mukyamu, kitujja okugoberera. Era ensangwa ziri mu kooti.